Ekitongole kinnema nga kiyambibwako ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okusenda abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Olwaleero bano bakomekereza okusenda mu bitundu by'egganda. Kati bano basuubiza ng'enkya bwe batandika ku ludda lwa Nabweru South Sero mu Nansana awatali kutaliza yenna anaasangibwa mu lutobazi luno. Abatuuze be twogeddeko nabo mu kitundu kino abamu bakimanyi nti nabo ku mulundi guno si baakulutonda wabula ng'ow'okudda we batannafuna. Tugenda kutumya ate tunaakora kikuba amagye weegali ne poliisi tolina kyakukora w'okolera essasa ge bakukubirawo essasi. Kati munnaye omuntu tugenda somba tunoonya ne tuteeka tetulabawo owulidde tetunatandikwa yonna tetulina ssente siina nze musajja nti oba andabirira. Bagamba ebibanja bino babimazeemu ebbanga ddene nga kati beebuuza NEMA lwaki evuddeyo mu kaseera kano. Ffe etteeka lya NEMA lyagenda okujja wano okujja we lijjidde mu 2015 nga ffe wano twajjawo dda ng'era weetuli. NEMA Act yatandika 1995. Mulimu wano ennyumba ezazimbibwa emabegawa nga NEMA tennababeerawo naye buli baagala kumanya. Luno si lutobazi. Kino ekyalo bakiyita Nabweru era kyamaani tumulina naye bajja bagamba nti ono Lubigi, ono si Lubigi. Lubigi talina LC. Ate abamu bakalambira nti si baakuvaawo okutuusa nga baweereddwa waakiri ssente ze baakozesa mu kuzimba. Lwaki tebagaa nti kakati bannange embeera yajja naye twafunyeyo akasente wano tugenda kukwatirako emyezi emeka? Kati ne bwe bakutuma kati emmotoka bagambe nti bakutuma wali ka tawuni oteekeko ebintu byo ogenda ssente zijja wange omaze wiiki nnamba oli mu nju. Godfrey Kabenge ssentebe w'ekitundu kinaagamba yategeeza dda abantu bano nti si baakulutonda. Obwekika ekyawaggulu era basula bweru kubanga bamanyi nti be baddako obudde bwonna. Abantu beeraliikirivu nnyo, twali tulowooza nti ffe tetusobola kulemesa gavumenti bwebanga erina kyeyagala okuba ko kyekolera mu kitundu. Nti naye abantu bano oba oli awo bandibawaddeyo akasente. NEMA egamba bano kikafuuwe gavumenti si yakubafunira yadde 10 kuba bakikola bakimanyi bulungi nti baazimba mu ntobazi. Gavumenti tetegese ensimbi zonna za muwa musolo eziweggwe eyeesenzezza mu lutobazi kubanga enkya oyagala okufuna ensimbi. Kubanga singa tukola ekyo enkya n'omulala agenda kwesenza awalala ng'ayagala nsimbi. Mu Lubigi era mulimu amafuta ga Starbex abatuuze ge bagamba nti nago gandisendeddwa. Batulagedde gavumenti erumirirwa entobazi esookere ku Starbex yiiyaawo kuba eri mu ntobazi ate banaku babasenda. Ekituufu kiri nti records ze tulina mu NEMA ebiwandiiko bye tulina mu NEMA mwana wattu nno aba Starbex baafuna approval baafuna olukusa okukola bye bakolerawo okuzimbawo balufuna mu mwaka 2017 nga tonaana kutuuka mu new NEMA. N'olwekyo bali mu butuufu. Era mu kusenda kwa leero waliwo abalabiddwako nga bazirise oluvannyuma lw'okusenda ennyumba zaabwe. Wetuviiridde mu Lubigi ng'okusenda kukyagenda mu maaso. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.